ekyekango tekimanya mutiitiizi. Ssemakadde agaliwo galaga nti yadduse n'agenda mu ggwanga erya Rwanda, naye gyali eyo e Rwanda ate naye atutegeezezza nti tasobola kubeera nga adduka, era atuweereza obubaka n'ensonga eyamututteyo eyali omulamuzi Kanyehamba asekeredde era ne yeewuunya omulamuzi Sekaana okubeera nti yabadde omulamuzi mu musango ate ye kennyini gwalimu n'agusala. Ekyo n'agamba nti bannange, nti omulamuzi ayinza ate okupresidinga over his own case. Ye Chief Justice Owiny Dollo ku sayidi eri agamba nti Uganda yeetaaga abantu ne bakuŋŋaana ne batuula wamu ne bakaaba amaziga nga beekubagiza ku ebyo oba ku nsobi zaabwe ezaayita, era ffenna netusonyiwagana, kugamba okusonyiwagana eggwanga okutwaliza wamu tusobole okubeera nga tugenda mu maaso. Katusookere ndowooza ku Ssemakadde amawulire gye gagamba nti gye yaddukidde ku ggwanga ery'okumulirwano wano e Rwanda. Munnange Ssemakadde gwe twogerako ye Pulezidenti wa Uganda Law Society, kigambibwa okuba nti ali mu Rwanda oluvannyuma lwa kkooti enkulu wano okubeera nti yayisizza ekiragiro akwatibwe. Kakati munnange Pulezidenti Isaac Ssemakadde bw'atyo bwe twogerera kugambye ali mu ggwanga ery'e Rwanda wano ku mulirwano, era nga abamu bakitunuulidde mu ngeri nti Ssemakadde oboolyawo adduse mu ngeri, kubanga ajjukira nti abamu ku abo abaali bakwatiddwa mu nsonga ezo kati nga looya Malema Biriizi baamusanga agenda Kyambogo bakusoma, si bwe byatandikira kuba twasooka tubiwulira ng'ebyokusaaga nti kkooti yayisizza ekiragiro nti bakwate Mabiriizi asibwe, emyezi gyali 8-9 awo egityo. Naye munnange tuba tukyali awo ate ne tuwulira nga akwatiddwa ne tulowooza nti no byakusaaga yuga mu kkomera, ate munaye ndi tebaamuteekayo ebya ddala. Kati Ssemakadde munnange nga amawulire gamaze okubeera nga galaga ye kennyini yakkidde omutimbagano n'akakasa nti kituufu ali Rwanda, era n'akonfaminga wawaali yasheyarinze ekifaananyi ng'agamba nti ali Nyabugogo, wali mu Rwanda, kibuga ky'e Rwanda eky'Ekigali, ekitundu kye bayita Nyabugogo. Tetwategedde nsonga ki ezamututteyo, era mu kubuuza mikwano gye nti abadde adduse nga atidde okusibwa oba bano bagamba nti si kituufu nti yabadde agenze Rwanda ku mirimu emitongole era nga wakudda e Uganda. Naye nkugambye nti bano abasajja tebalina nsonyi yadde n'akamu. Aba Uganda Law Society batukakasizza nti pulezidenti waabwe tasobola kubeera ng'asibwa, era ebintu babyongeddeyo dda mu kkooti etaputa ssemateeka. Omulamuzi oba eyali omulamuzi era abeera akyali mulamuzi, kubanga ebintu aba bitegeera aba yeebuuzibwako. Kale bw'atyo munnange akakasizza nti ekyakoleddwa kisesa Katemba yennyini, kubanga omulamuzi tasobola ate tuula mu musango gwe nnyini ate ye gwalimu ogumukwatako. Wano munnange retired Supreme Court Judge Professor Kanyehamba y'omu ku abo abasoose okubeera nga bariyakitinga nga bafunye ensala ya kkooti omulamuzi Sekaana bwe yakawaŋŋamudde nti Isaac Ssemakadde alina okusibwa emyaka 2 era nga bamuvunaana contempt of court. Kakati bw'atyo omulamuzi eyali omulamuzi former Supreme Judge Professor Kanyehamba nakkira omutimbagano ku mukutu gwe ogwa X, era ne yeebuuza omulamuzi Sekaana ayinza atya okubeera mu musango n'apresiding mu musango ye kennyini ate gwalimu ogumukwatako, era ng'agamba nti omulamuzi n'atuula n'awuliriza omusango ogumukwatako n'agamba nti bwe
bwe kibanga kiri bwe kiti nga ddala Chief Justice Alphonse Owiny Dollo nga bwatyo bwe yasuubiza okubeera ng'abonereza President Issa Ssemakadde kyewuunyisiza ddala. Jjukira nti Attorney General Chief Justice Dollo n'omulamuzi Sekaana bano bwe batyo babakubye dda mu mbuga mu kkooti eteekebwa ssemateeka basobole okubeera nga munnange nabo baleme kubeera nga basazeewo busazi bwe batyo mu ngeri y'amancuulu ensi egende nakyo. Kati bwatyo eyali omulamuzi Professor Kanyehamba n'agumya Issa Ssemakadde amugamba nti stay strong my president mu part of Africa nti anything ekintu kyonna kyotasuubira kisobola okubaawo wano mu Uganda. Ne bagamba wano mu Uganda muganda wange okwewuunya tekyewuunyisa kuba buli kimu kyewuunyisa. Pressure ng'ekususseeko otandika okwogera ebintu kwegamba nga naye bikusobedde. Kakati munnange tubadde tuli awo Chief Justice Owiny Dollo bw'atyo n'akuba omulanga eri bannayuganda nti balina okwasembulinga awamu titukuŋŋaane katugeze ng'obekkololo mbu tutandike okukuba ebiwoobe tukube ebiwoobe nti woowe maama nnyabo tufudde bannange twakola ensobi zino na ziri mbu tukube ebiwoobe olw'ensobi mbu ze twakola mu biseera ebyayita. Kati munnange tuli ku Chief Justice Alphonse Owiny Dollo bw'ati munnange avuddeyo n'akuba omulanga eri bannayuganda era nga abakubiriza nti bannange tulina ffenna okukuŋŋaana tutandika okubeera nga tureflectinga ku ebyo ebyayita tukuba tookimu ebyo ebyayita tubijjukire era tukkirize ensobi ze twakola ensobi zino ze tukoze mba ze twakola nga ze zizizza eggwanga lino emabega. Mukama Katonda naye waliwo abakoze ensobi ennene nnyo. Kati ffe bannayuganda abantu aba bulijjo tukoze ensobi ki bannange? Oyinza okugamba nti kati tuddeyo tukaabe n'abantu waliwo kati abantu abamu nga bo tebakaaba nti ffe tukaabe kuno kutwalibadde kuduula kwennyini. Nze nkiraba ng'ekyokuduula nti bannayuganda bwe muba mwogera nnyo naye kati abasajja bano bagezi ajja n'abagamba ekintu nti bwe muba mwogera bino na biri mwogere mwefuula abagezigezi ennyo mwe musala ensobi mwefuula ba critics ab'omutawaana mugende mukuŋŋaane ekkolo wali mukuba ebiwoobe woowe kyagezaako kutegeeza. Kakati munnange mugezaako kyambaza nze bwento bwe nkiraba agamba nti waetaaga eggwanga lyonna okubeera nga abantu beekwata wamu era basobole okubeera nga bali konsayiringa nga beesonyiwa ebisobe bannabe bye baabakola edda ne waliwo agasobi agalimu n'okutta. Sajja nga batta bantu wano mu lutalo lwa Museveni n'abantu abafudde okuva Museveni bwe yajja mu buyinza. Kati n'abatemu bajje batugambe kati nga Olumajembero bye yagamba nti nze nakolanga mu kkomera ly'e Nalufeenya. Mujjukira bwe batwalanga abantu e Nalufeenya yakola statement efaanaganako bwetyo. Kaliwo n'abantu abalala nga bbe muganda wange abatubye obuyondo abatutulugunyizza Mutocha Chambers bonna baveeyo beeyogere tibannange nze abadde atulugunya gwe mulaba wano kwegamba nga balinga batwanjulira mu muzannyo nti ono yabadde azannyanga waliwo emizannyo gye twawulira ng'edda kadiidi oba kadiidi bamira kadiidi ku radio Uganda nga tukyali baana bato nnyo nti ono yabadde akuzannyiranga kadiidi yabadde Ssaabatulugunyi ono yabadde awa order zonna muhoozi kane Lugaba. Bannange kakati munnange Dollo agamba nti Uganda okugenda mu maaso kisobola kutuukibwako nga abantu munnange bwe batyo beenyigidde mu kugerezeganya awatali kwekwekerera nti gundi zo natugga kitaawe ekiso. Olaba mmwe famire zammwe abanoonya abantu bammwe abaabula abo twabatuga nga ntubasuula mu mugga ebintu bwe bityo batwabasuula nga mu asidi. Kakati bwatyo agamba nti era kuba honest dialogue and confront their shared history. Mukama Katonda
tetumanyi kyakukola naye embeera muganda wange abasajja mwe kati Dolo bino abyogeza busungu. Mugende mutuule mugende Kololo mukube ebiwoobe mukabe nnyo. Kakati Dolo atugamba nti abantu ba Uganda kye beetaaga balina okuweebwa omukisa era munnange ena kuba forum bwe balina okubeera nga boogerezeganya where they can speak to one another era nti and shed tears together mwe ne bakaaba bonna wamu waliwo abagenda okubeera nga bakaaba obuzigo bw'ekirogo nga bwe batukongoola nga tebalina kye bafiiriddwa kuba waliwo omuntu omu yabadde atadde statement ya komenti nze naga nti Museveni tannafiirwako ku muntu kuyamba ali awo nti mu famire yetuulire nti gundi yafudde oba ku baana be naye lwali kiku ekirimutuukako muligenda kuwulira ng'ategedde obulumi bw'okufiirwa kati tasobola kutegeera nsonga za Besigye nga tannafiirwa oli bwe yabadde agamba oba abantu abaafa mu lutalo olaba nti bo obuwanga oba abantu abaafa mu lutalo okumanya abasajja bano basezi nga babutwala ng'ekyomuwendo ennyo eky'ekitiibwa obwa abantu abaafiira mu lutalo obuwanga bw'abantu gy'obeera nti nno baali bataddewo compensation ey'abantu abo abaali bafudde ndowooza okiraba oli akuŋŋaanya obuwanga mbw abantu babulabe mbw abantu abaafa mu lutalo naye cause era nga luwedde olutalo baafunamu ki kuba abantu abo baafa. Kakati munnange Chief Justice Alphonse Owiny Dollo yagamba nti akikkiririzaamu nti abantu okwegerezeganya mu lwatu kwebyo ebyayita ebitaatuukirira mu ggwanga lyabwe enfuga embi n'ebisoomooza byonna bye bayiseemu nti n'engeri gye basitwagolinzeemu okusobola okubeera nga munnange beetuusaako ebyo bye beetaaga okubeera nga bafuna bukiyinza okubeera nga kibanyiga emitima mbu ne batuuka okubeera nga bakola ki kakati babeera bavumu okweyongerayo naye ng'obwenza tebukyuse tugamba nti just bannaye mutusse basajja bo mutusse nzijukira bwe mwatwala taata waffe ne mumutwala drone ne mutwala kati taddangamu kulabika bannange wowe tufudde ne kale munnange kale tetujja kufaayo tugende mu maaso byagamba kati Dolo okubeera nga akuba omulanga nti wabeewo okwogerezeganya oba dialogue wakati waabo ndowooza abanyigirizibwa oba abafiiriddwa ebyabwe n'abo ababadde babakinaggukako Museveni n'abantu be kino munnange kireetedde abantu abamu bawagira nti kyekisaana kyekirina okubaawo abamu munnange nga bo bagamba nti kino muganda wange kiraga nti gavumenti eremereddwa okubeera nga ekwasaganya ensonga eziruma abantu kati nga obuli bw'enguzi eddembe ly'obuntu okulinnyirirwa entakera ebyenfuna ebyekanamye ebibalemye okubeera nga birongoosebwa ebyo muganda wange gavumenti ebiremereddwa kati essaawa eno baagala kubeera nga bajja mu bwogerezeganya naffe bwe tubagambe kale mwazibba ezo mwazibba naye tetufuddeyo tujja kusasula tubasonyiye ffe ebbanja lyongera kugejja public debt yongera kubeera ng'egejja sente Uganda zeewola wano nno waliwo n'abawola ne bagamba nti mugino kino otinga ennyo baani abawola gavumenti wano weebali era ndowooza mubamanyi kuba baba ne musimbi mungi nnyo oli watukugabira obuwumbi n'obuwumbi abayimbi mukwate abasajja baasuubula Uganda yattu naye kati kuno kuduula kwennyini njagala okubagamba Dolo okubagamba nti mukuŋŋaani mutandike okukuba emiranga mwegwa mu bifuba n'abatemu kakati munnange ebyo nga bw'obiwulidde muganda gwange sigenda kusukkawo wano bwe muba munaagendayo kale mugende mutandike okubeera nga mubagwa mu bifuba babalaba bannange mwatutta mutusse bannange mutwavuwaza bannange mubbye ettaka lyaffe naye kale tetufuddeeyo mugendera awo kale ffe tetufuddeeyo tubasonyiye